akaseera kano ketulimu akaseera ketulimu ke kayingira mu tteeka lya Allah nga Allah tugamba ku bantu abajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bamulaga abonaabona n'abantu asomesa abaleke وقال طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم bakyobona n'abantu baleke Allah ali boozi okuba kubazikiriza ali bazikiriza Allah n'amugamba nti bagambe nti ma'adiratan ila rabbikum okubajjukiza kuno kumulaba kwe bajjukiza ababajjukiza baba bafuna kye baneewolereza nakyo mu maaso ga Allah kye Allah twabagamba ne bagaana ababajjukiza bakyobajjukiza oba oliawo ng'abamu mufa babadde banafuye tukomawo yabadde agenze abamujjukiza n'akolaki nadda kubanga okujjukiza kugasa omukkiriza eddarusu gye tulimu tugituuma erinnya ne tugamba nti eddarusu ya sunna sunna bwe busiraamu bwaffe kubanga omubaka yagamba nti balekedde ebintu bimeka biri mwe mulina okujja obusiraamu bwammwe tebujjakusa yagamba nti kitaaba Allah wa sunnati kitegeeza nti ekigambo sunna bwe busiraamu kwe tuwangaalira omubaka atunnyonnyola amateeka Allah ge yaleetanga gali wamu n'atutemeratemera olabye Sheikh Musa bw'asembezaayo omusomo ogukwata ku shahadatu anna Muhammadan Rasulullah nga mukanfuwaza omuntu n'ava ku Isiraamu kubanga oba owakanyizza Busiraamu nakyo tuteekeyo nnyo ebirowoozo tusobole okuganyulwa n'okuwona omuliro gwa Allah buli omu alina kwerwanako ku lwe omusomo gwe bangambye okusomesaako gukwata ku mukyala omulongoofu omukyala omulongoofu aba n'ebitendo bye teri kintu kya bbeeyi mu nsi muno ng'omubaka bw'atugamba nti adduniya mataaun nsaba gye mulaba kula kyakweyagala kya bbeeyi ne wa khayru mataa'iha ekyebbeeyi ekisinga mu nsi muno yagamba nnyumba yagamba mukulembeze yagamba kuba na mmotoka ya bbeeyi la byonna oyinza okuba nabyo naye ngaesitali togiraki era gagaki ekyebbeeyi ekiri mu nsi muno Allah kwazika n'akuwa omukyala nga mulongoofu bw'oba naye ensoogimaze bw'oba naye n'akira olimaze singa Allah akwazika n'akuwa omukyala nga mulongoofu mu hadisi ey'okubiri ya Sa'd nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam
nti ebintu bisatu thalathatun min as-saada, ebintu bisatu bintu Allah yakuwa ne bikutuusa kwesiima n'okuluma. Ebintu ebisatu byeyabala sallallahu alayhi wasallam ebitutuusa kulamu obulungi, yagamba sallallahu alayhi wasallam nti ekisooka almar'atu saliha, Allah kuwa mukyala ng'omukyala oyo mulongoofu. Singa Allah nkuwa ensonyibazi kyanse kutuusa ku kuluŋŋama, olwo n'omuliro gwa Allah oba mazajjufuna. Ekyokuli yagamba nti walbaitu lwasi'a, Allah okuwa ennyumba nga ngazi erimu abantu b'owangaala nabo nga bawerako. Osobola okukola amaka amasiraamu ng'abaana buli mwana ali ku kitanda ki tebasulamu, ng'abagenyi balina gye basula, ng'abaana b'ab'obuwala osobola obbaawula n'ab'obulenzi tebasula wamu. Akayumba bwe kabeera akatono si kalungi. Kakati ekyokusatu yomuddu Allah omuwa entambula, ng'entambula eyo nnungi, oba kagaali oba piki gy'ofunye oba mmotoka gy'olina nga nnungi, ekutuusa gy'oyagala okulaga mu bwangu, ekuyamba okukola emirimu egy'enjawulo. Newankubadde ffe abantu abamu abalina entambula tetuyamba, ate tukozesa kukola biki nakati ebisatu bya bibi. Era bwe yagala ekisooka yaga nti omukyalo omubi Allah bwakugerera n'omufuna nga gwolina kubakkaabo maziga sekkalubirire kuzitoowerera, n'omusiraamu okuzitoowerera bw'abanga Allah takusaasira. Nalekyo omusiraamu yenna mu byekkula ebyebbeeyi by'aba nabyo mu nsi, ye Allah subhanahu wa ta'ala omusiraamu oyo omuwa omukyala Allah gwamuwadde nga mulongofu. Hadisi ya Abi Amama yagamba sallallahu alayhi wa sallam Allah waakuwa ebintu bisatu, abakati noonya ebintu bisatu gati ekisooka sallallahu alayhi wa sallam ekisooka okulagamba qalbun shakirun, ya Allah okuwa omutima nga gwebaza. Yo Allah okuwa nga omutima gwo tegwebaza. Bangi muffe buli omu asukkuluma ku munne, kama ne baseeka buli omu asukkuluma ku munne. Naye mwebaza ekyo toolaba Allah kyakuwadde. Ate n'ekyokuli ky'oba okifune lisaana lwe lulimi nga daaka lujjukira Allah. Abanga lukuwadde Allah olutali lugayaavu, olulimi olujjukira kutonda, weebazanga. Lakini ekyokusaba obubaka kyekugamba Allah kyakukubiriza onoonye zawja y'omukyala saaliha. Allah wankuwa n'amuteebesa oba omaze okuwangula omukyala oyo omulongoofu, bakagamba nti tu'iinu nafsaka
akuyambako ku bintu ebikwatagana n'eddiini yo. Kitegeeza ky'ofunye kya bbeeyi eby'okubeera n'omukyala nga akujja ate bujja ku busiraamu, alwanyisa kukujja ku busiraamu. Naye Allah bw'amukuba ng'akuyambako okutaasa akunyweze ku busiraamu bwo, weebazanga. Gwe tulaba sahaba eyajja wali omubaka ng'awasiza, mbuuza ng'obuze amulabako obubonero obulaga nti akyuse. Namubuuza wawasa? Agati ya Rasulallah, nawasa. Namugamba wasa omukazi mukulu oba wasa muwala muto? Namugamba ya Rasulallah, nawasa omukazi akuzeemu, nina abaana bamulekwa b'embeera nabo nakyo okubateekamu. Omuwala omuto kyebandeeta omukyala ono, omukulu asobole okulabirira abaana bano. Omubaka kyeyamugamba nti Allah akuwa okukuuma ekimu ekyokubiri ekyeddiini yo, eddiini yo ejjudde. Naye omubaka yamulaga sahaba nti agijjuza ku lwaki? Kuba mukyala. Nekyo Allah okuwa ng'akuwadde omukyala, ng'omukyala gwakuwadde mulongoofu, kya bbeeyi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bintu ebinene mbaka byatukubiriza hadisi ya eva kwa Abu Huraira, yagamba sallallahu alayhi wa sallam, titunkihu almar'atu, omukyala awoowebwa lwa nsonga nnya. Kyabantu ffenna tuwasa abakyala nga tutunuulidde emu ku nsonga emmeka? Ennya. Nagamba ensonga esooka, tuyinza okuwasa omukyala ng'oli atunuulidde ssente. Nalaba omukyala alina ku ssente n'asalawo amuwowe. Owokubiri nabeera ng'ekigendera ky'ofuna omukyala gw'agenda okuwasa amuwasizza olw'ekika kyavaamu. Muwala wa gundi, mukyala oyo muganda wa mukyala mumemba wa palamenti, ng'ebyo byatunuulidde, ebirala byonna tabitaddeeko birowoozo. Lakini ensonga ey'okusatu, tuwasa omukyala lijamaaliha, nga tutunuulidde langi ye, tutunuulidde obulungi bwe. Ng'omusajja ekyo kyatunuulira, alaba langi y'omukyala emukubye, alaba langi y'omukyala bw'amuteeka awantu abanga alagwa abantu, nga twasinzidde awasa omukyalo. Laga nti ekyokuna tumuwasa walidiiniha, olw'eddiini ye. Abazadde timeka bina. Era bw'ona ogenda okwetunuulira mu bakyala baffe be tulina, ojja bagattira mu bintu ebyo bina. Kese kyanga tukabaza ensanze, tetwatunuulira lwaki tuwasa omukyala. Abaffe ensonga ekkirizibwa tumuwase oba ne. Ne bwe yamala okubala ebirala n'agamba fadfat bidhaati ddiini, nimbakubiriza bwe mubanga muwasa omukyala mutunuulire nnyo omukyala omunnaddiini, kubanga omukyala oyo omunnaddiini ajja kuwonya okuzikirira. Mukyala alimu obusiraamu ajja kuwonya okuzikirira.
ebitendo by'ebisa biyinza obutakuyamba naye kino ekimu ekisembayo agamba okitunuuliranga nnyo n'otosinziira ku bulungi bwe bwokka n'otosinziira ku kasente k'alina so nga nako baba omuwasizza ng'alimu eddiini kyabbeeyi n'ototunuulira ku kika mwogenda okujja omukyala ne Allah bwakuwanga bino ebisatu omukyala abirina oba alinako ku byo n'eddiini n'aba nayo byagamba nti osinganga okutunuulira kubanga ekyo kijja kuwonya okuzikirira. olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi bwe yali ayogera agamba tunuulira omukyala omunnaddiini kubanga obulamu bw'omuntu bwonna buteekeddwa kutambulira ku ddiini. Obulamu bwaffe bwonna buwangaazi waffe okufuna essanyu okwesiima mu nsi muno tuteekwa kuba abaddu abeekwata ku ddiini. Tolaba aya nyingi ka Allah atugamba nti wala tamuutunna illa wa antum muslimun. Abange mukuume nnyo okufa tekubatuukangako wabula mutuukireko okufa nga muli basiraamu. Yakubu abaana be yabalaamira kwekwata ku busiraamu. Kyogenda byagamba nti fadfad bidhaati abange mutunuulire nnyo bidhaati ddiini. Omukyala alimu eddiini, omukyala alimu obusiraamu. Ekyo bwe munaaba kye mutaddeko ebirowoozo mujja kukifuna. Musibira lwaki Nabbi yagamba nti mutunuulire nnyo omukyala as-saaliha omulongoofu, wabula n'aleeta kya ddiini kubanga obulongoofu bwonna busangwa mu ddiini. Zinaaba empisa kitundu ku ddiini. Bwe munaaba omuntu bulamu eba ddiini yefuula omuntu. Bwe munaaba omulungi eba ddiini yefuula omuntu omulungi. Bwe munaaba omwesiga ebitendo byonna ogenda bitunuulira nga biggweera mu kigambo addiini. Kati wagamba nti tunuulira nnyo omunnaddiini abagamba tunuulira omukyala alina empisa ennungi, tunuulira omukyala omwesigwa, tunuulira omukyala ow'empisa, byonna ojja kubisanga nga bikuŋŋaanira mu kintu kimu eddiini. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti edduniya mataa'u ne wa khayru mataa'iha almar'atu as-saaliha. Kyessanyu ekyebbeeyi kye tulina mu nsi muno ye mukyala omulongoofu, omukyala omunnaddiini. Kye kyebbeeyi omuntu kyafunye mu bulamu bwe. Obulamu bwe bwonna butambulira ku ddiini. Bwe yali annyonnyola sallallahu alaihi wasallam bino bye yatuwa. Omukyala omunnaddiini yaluwa? Yagamba nti omukyala omunnaddiini idha nadarta ilaiha bw'oba omutunuddeko akusanyusa. Omukyala omulongoofu y'oyo bw'omutunulako akusanyusa. Mutulako akusanyusa mu bulangi ye,
alabika bulungi naye mudda wakowa musanyufu. Tukolabanga sallallahu alayhi wasallam bintu byeyatuwa tugana obanga ogenda okuwasa omukyala mutunuleko kwekyo ekinakusikiriza omuwasa, mutunuleko kwekyo ekinakusikiriza omuwasa. Ayinza okuba mukyala musaaze nnyo, ayinza okuba omukyala olaba obusiraamu abulina naye abaako omukyala abaako n'ekintu ekisikiriza omusajja okubeera naye. Sahaba yajja awali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ya Rasulallah ngenda kuwasa, nambuuza nti omukyala wamutunuddeko? Nanga ti ya Rasulallah saamulabyeko, saamutunuddeko. Nanga ngenda omutunuleko kwekyo ekinakusikiriza omuwasa. Namugamba nti abakyala ba Ansar, abakyala b'e Madina, amaaso gaabwe galimu kalangi akabbulu. Lero mulabeko kayinza obutakusanyusa, negwe omusanze bamubise jilbabu alhamdulillah kyabbe, naye mutunuleko kwekyo ekinakusikiriza. Oyinza okukalaba oluvannyuma ng'omutuusizza waka nga tekakusanyusizza. Mukyala musaaze, mukwano ne gugaana, essanyu ne ligaana, olw'ensonga tolina kyewatunuulira ku mukyala okumuwasa. Tegamba nti omukyala omulungi omulongoofu y'oyo bw'oba omutunuddeko akusanyusa. Yagala mukyala mweru, leka kunoonya gwe beerusizza, noonya ali beautiful. Bw'onoomuleeta oyo gwe banyodde ne bamwerusa, ayinza obutakusanyusa ng'akyasezze n'omusanga ng'ekizigo kiweddewo tannakyeyisaawo. Genda okulaba wali olowooza omukazi gw'olonze mweru, wallahi genda otuuka waka nga tabangako mweru, wabula bamwerusa, fumbo lujja kufa. Ayinza okuba oyagala beauty black n'omusanga nga bamwerusizza, obulamu ne bwekoona. Ekyo kijja kukuleetera omukyala obutaba atakusanyusa. Tagamba nti idha nadarta ilaiha, bw'obanga omutunuddeko akusanyusa. Essanyu liri mu bintu bingi. Enteekateeka y'amakaabi, mukyala omulongoofu bw'aba ng'aseetinga ennyumba ye, n'oyingira waka nga fil haqiiqa maka, ng'olaba buli kintu kye kiri bwe kisaana okubeera. Bw'anaaba eyo enteekateeka tagirina, obulongoofu tabulina. Wabula tunuulira ebintu bye, omuyonjo bw'essowaani ze, omuyonjo bw'ebikopo bye, omuyonjo bw'engoye ze, byebintu ebisanyusa omusajja. Odda awaka n'oyingira mu nnyumba n'ogyekanga ng'efaanana nga bweyagala. Ebikwekwe byonna biri awo,
nosanga amagambo omukyala mwali n'abaana mbalina ninga mutuufu oyingira mu kayumbako mu butono bwako olaba nga olwantu okusaana okutuula ekitegeeza kyessanyu likome mumulaba bulungi ayinza okubanga mukazi mulungi nnyo naye nga tamanyi kuteekateekawoka okusanyuka kuyingira mu buyonjo omukyala akubirizibwa nnyo okweyonja mu buli kintu kyonna omukyala ayinza okufuuka ensonga ekomyawo omwami naye n'aba muyonjo omukyala akubirizibwa nnyo okuba omuyonjo ekisusse omukyala omuyonjo taba nanjala newankubadde ffe ate abaffe bayungako ennyumba nakwatira mu mmere n'ebyali oba naawalirizibwa n'obutakuwa mmere hausigalo n'akuwa emmere nga ffe hakika teyandikikuwadde omukyala aba muyonjo n'omubiri gwe nekubeera muyonjo omusiraamu bw'oba onaaba oba omukyala bw'aba anaaba osinga omutweyira amazzi naye omuntu anaaba akuuta enkwawazi omukyala anaaba akuuta amabeere ge bwe gagwa teyeyira bweyizima zifa omukyala anaaba ebitulu bye byekyama mu nnaaba ey'obuvunaanyizibwa n'atafunibwamu kasu konna kabi akamuvaamu ekiba eky'obulongoofu ky'omwami bwadda n'akutunulako nga kimuwa essanyu n'okulya emmere gy'ofumbye naye oyinza okudda awaka nga mukyalawo la hawla wala quwata illa billah ebikoye byayambadde byebyo kale oyinza okuba tobimuwadde akozese ebyalina nebyabiyonje oyinza okusanga omukyala ng'alina ekigere nga fil hakika nekikuuta obukuusi kyagaanyi omwami agenda okutunula ebyo omukyala byalina nga butuufu bimukanga almaratu saliha ye mukyala atunulwako nga buli omwami kyala awakaawe akakisaba mukyala yase yakiteeseteese omwami ayina ente ye n'akalinya busabo atemujja n'atamusanga ku lubalaza obudde busibye Khadija oli essanyu anaalijjawa nga obusa bukoma ku mulyango essanyu anaalijjawa nga engoye z'abaana ziri mu ntebe essanyu anaalijjawa nga bw'atudde mu ntebe atudde mu musolo gwa mwana almaratu saliha bw'omutunulako kitegeeza aba n'empisa esinga okuba ez'omuwendo al-islaamu nadifa isiraamu kweyonja osiraamu kweyonja buli muntu ateekwa okuba nga muyonjo musajja ddawaka akutunuleko ng'osaana okutunulwako n'atakwekaana omukyala omusiraamu ayuza n'ayoza engoye ze n'ayoza engoye z'abe n'ayoza engoye za bba ng'awaka
mukyala w'obulamu bw'omulabako busaanira okumutunulako. Kyova olaba nga sahaba w'omubaka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti ze bwe namala okusoma etteeka lya Allah erigamba nti walahunna mithlu alladhi alayhinna bilmaruf, kino omukyala muyise bulungi yagamba saddayo kuyingira waka wange nga nnina engoye eziddugala kubanga nange saagala ziraba mu mukyala wange. Naye oyingira mu nnyumba ng'esapatu ze bayambadde okuva ku makya n'ez'abaana ziri awo, yingiza engatto zammwe, omwana n'azingiza n'azissawo omulyango amaaso gatuukira, bagenda okuggulawo ennyumba otuukira ku bigatto byaki by'abaana biri awo, n'ezize ziri awo tezoozebbwa oba azoozezza nga bw'alabye n'ayiwaawo. Kati ekifuga ebyo byonna y'eddiini eri. Kati omukyala omulungi y'oyo bw'omutunulako akusanyusa, amaaso go tegagwa ku mukyalawo na kintu kimwe kikwekangisa, tegagwa ku mukyalawo na kintu kikwekangisa nga kirabika bubi gyali, wabula buli omutunulako omulabanga mupya. Gwe tolaba sallallahu alayhi wasallam bw'atukubiriza abasajja kyoyinza okuva eno nga bwe tuli wano mu ddalasa embalala noddeeka mugenza okumala eddalasa okutambula otuuke ewammwe nga ne magaribi etuuse, bakaga nsooka obeeko weweekwese oba mu kaduuka mu katawuni k'ewammwe olinde omukyala ayingira obuliri bwe, osooka oyingira waka, gulayo akagaati, gulayo kiro y'ennyama bagitwale, omukyala amanye nti ogira ki ojja. Naye bw'onoogwa obugya waka, ebigambo Nabbi bye yagamba biraga omusajja bw'ateekeddwa okutunula ku mukyala we. Yagamba nti oyingiranga awaka, wabula bw'obanga otuuse obudde bugenze mu magaribi eyo, saala magaribi n'isha ku muzikiti gwo ogw'ekitundu, n'oluvannyuma otambule ogendewa. Naga nti beera waawo basobole okwesanirira ku nviiri. Omukyala yeekuleko enviiri ze zonna zisse, omukyala yeekoleko yeekubeko ekizigo aba akirina okimuwadde, ayambale olugoye lwagenda okusulamu, ogenda okukonkona oluggi okuvaayo okuggulira ng'enviiri asaniridde zirabika bulungi nnyo, ayambadde akateeteeyi ke oba kannayiti ke mwasula. Naye abakyala abaffe abamu omusanga mu jiribaabu ye gyagudde nayo ku buliri, n'omutunulako nogati kiki kino, nga jiribaabu gyagudde nayo mu buliri. Ne Nabbi agamba nti toyingiranga awakaawo ng'obaddeko gy'ova, linda obudde bugendemu bamale okukusanirira oluviiri lukke wansi, kyala yekkuba ekizigo aveeyo nga yenna ayaka, ayambale kannayiti kaasulamu nga ke kaakambalwa, anaagenda okuvaayo okuggulira nga gw'otunuulira y'oyo mupya gy'oli. Amma bw'anaavaayo ng'ali mu kijiribaabu kye, bw'anaavaayo ng'ali mu kijiini kyayambadde, gamba obulamu bwonna bwajja omutunulako obulamu bwekanga. Anaavaayo amabeere galengejja, tegali mu kaleega kagakuuma kulaga mukyala wange nti akyaliwo. Manvari eyo
erabika obulungi yo omubaka kyalaga nti ye mukyalo omulongoofu tibwobanga omutunuddeko akusanyusa mukyala gwe ddayo eka olabe ddala bantunulako nga nsaana okutunulwako oba bagenda okuntunulako nga sisaana kino bagenda nti bwoba wasa omukyala bwoba oyagala beauty black wasa oyo bw'omusanga yeeyerusiza mugani genda eka kubanga wayagala mukyala beauty black bw'ona omusanga nga beauty brown gw'olina lwaki ye teyeddugaza naga nti kanesiiga ebizigo ebinanfuula omuki kati langi eyo omusiraamu gy'ayagala ogikuba ekizigo kinyirire labbi yagamba nti akawoowo k'omukyala bala akawoowo k'omukyala bala akawoowo k'omusajja kavaako olusu baluyita lusu wangi naye omukyala twagala kunyirira kwe omutunuleko ng'obulamu bwo busanyufu gyali omusiraamu mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusukka ennaku eziwera 40 ng'omusajja teweerongoosezzaako mu bifo bye ebyekyama nga n'omukyala teyeerongoosezza talongoosezza nkwawaze abamu abasajja mubeera mu baana bammwe ng'enjoya zino ez'omu nnyindo zisongodde zifulumye n'okufuluma naye nga si bwe ziteekwa okuba bazijjamu muganda bagamba nti lwoyo lwa mu nnyindo bagaba ki oba luluma lutyo olina okusala amagezi oluggyemu kyekikunyiriza ekikulabisa obulungi n'omukyalo ono ateekwa okwefaako ennyo nebyagamba nti idha nadarta ilaiha amaaso go bwe gamugwako bwe gamulabako bulamu bwonna budda mu nteeko ne baanakusanga ng'otadde ekyenyi wansi osaala naye nga agenda okutuuka mu kisenge ng'engoye z'abaana zebafusemu ziri omwo ekisenge kyonna kiwunya anaagenda okutunula wano poti y'omwana temwagijjeewo anaagenda okutunula wano ebigoye byonna biri awo anaagenda okulinnya mu nnyumba yonna erumira essanyu ligenzi obulongoofu bukulemi so nga ate ebyo bwe busiraamu yeddiini eri omubaka muhammadi salama gani fadfar bidhaati ddiini tunuulira nnyo eddiini ye niyo omukyala nabeera nga tayambala lugoye lunyirira okuggyako ng'agenda ku kyala omwami takwekangako wabula omulaga imaani bwekutta notekako nikaabu oli mu nnyumba otekako yaki kati obikkiraani era ni gw'okwekedde feesi yo kale teekako buina omubiri gwonna gubeere nga gwakaayakana akusange nga obulamu bwo wege bayite omukyalo omulongoofu bw'oba omulina fabiha wa nema olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam yayina mukyala we khadija yali mukazi mukulu omukyala oyo mu myaka gy'emikulu yeefangako nnyo tubula omubaka tiyawasaayo mukazi yenna ng'akyamulina yamuzza ebirowoozo daawa yali nzibu nnyo mbaka mwavu daawa buli omu amuyigga nenga omukyala amuzza beera mugumu ojja kugatta wakati w'ab'eŋŋanda beera mugumu beera n'amuzza ebyo ng'okudda kweka essanyu weeriri idha nadarta ilaiha
bw'oba omutunuddeko abanga akusanyusa. Mukyala bw'omutulako ng'essanyu tolina, omubaka yetegeeza ati obulongoofu kwe kusaala ennyo. Ekyo tuyagala kiteekwa kuba naye obulamu obw'okutunula ku mukyala, so nga ne bw'omusanga ng'asaala nga n'awaka watebenkevu, obulamu budda. Nkati omukazi wange Allah amusaasira amunyweze, n'abaana bange bayinza omumufaanana olw'esswala omukazi gyagira ki gyasaala, naye gisaala esswala Khadija ng'oli mukazi muyonjo, olabwako toyitibwa kkanga baana. Abange bakyala mmwe mufa nnyo. Oyinza okusanga omukyala nga mu kifo ky'okunyirira ng'ameze oluyinja mu maaso, yenna ajjudde obutulututtu, yeesiiga kizigo kunyirira nga ne bwesiiga takyakola ki. Omwami ajja kutunulayo ayina omubiri oguli simuth, kuba gwe takyakulaba. Tutegeregana? Ate ekinene mwattu ne Allah yamukkiriza. Kakano nako nkabagambe abanga abakyala musome aya ya Qur'ani eri mu suratul Baqara. Allah gye yagamba nti wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuza au i'rada. Kyomukyala bw'obeera ng'oyina balo nyogeza okulaba nga takyakulabawo, abaali banyumya temukyagira ki, abaali batiba temukyatiba, kulaba bulabi ng'omukyala. Yagamba nti sala mangu amagezi osaddaakire ku mwami oyo. Fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu. Omanyi Allah kyeyategeeza mu kulongoosa, yali tagamba nti mutuule ku mmeeza emuyagani bw'olabanga balowo takyakulabawo munoonyezeyo omuwala omuto omugani bwose omuwala oyo ojja kulaba nga dda. Tutegeregana? Yali tategeeza kukwata kasente omuwe, musalira amagezi aganaaziba ebirowoozo byagire ki adde. Era ko Allah omubaka yakalaga nti kuba kusaddaakira mwami, naawe n'omugaati wasaayo omuwala oyo wandimuwasizza. Ozze amagezi ge n'ebirowoozo, ekyo oba tokyagala kiteekeko amagezi okikole kibeerewo. Omwami adde nga bw'akutunulako oli omu ku abo abatunulwako. Tutegeregana? Ge makulu ag'ekigambo ekiga nti idha nadarta ilaiha, bw'oba omutunuddeko owulira obulamu bwonna nga butebenkevu, owulira essanyu. Naye omukyala omusanga mu nnyumba Novemba eno oluusi osimbuddeyo essaawa 12 n'oyingira awaka n'akutunuulira ng'embwa bw'etunuulira ssente, ate nga ze zigigulira ki ennyama, n'abeera ku buliri bwe neyesirikira. Oba n'atuula mu ntebe ati kati muwadda ne mufuna amasimu n'alannama ne weetooloola. Oba olinawo obwana n'obuyita Muhammad ogamba ki, atudde n'oyingira mu kisenge kyo n'ojjamu ekkanzu onoonyawo n'ogisa, ate awa naagisa wano kinaamunyiiza, atudde n'onoonya otuzzi twononaaba, ali ku TikTok anyigira onakebera ali mu ssanyu, bali abasanyukira naye ate ono mukwano gwe tamusanyukira. Naye essa Allah bw'aba takuwadde nnyo neema, oyinza okunoonya kyayi nga taliiwo,
n'amukuweera ku mmere. Allah baba takuwadde nnyo, oyinza okuba nga mu nnyumba mulimu n'eryenvu bboga yawaleseyo ekiwagu naye n'agavaayo akuweeyo waakiri omunwa ogwo, oba agavaayo akamulireyo akatunda oba omucungwa tebimukwata. Fumba obugenzi olwo toli mukazi mulongoofu, kubanga baloobwa kutunulako essanyu tewaba. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha ata ahadukum qauman, ommumwe singa akomawo awaka faqaalu marhaba, ne bamwaniriza, famarhaba ila yaumi alqiyama, okwaniriza okwo kugenderera okutuusa kiyama olwenekolaki lweriyimirirawo. Kubanga omukazi abadde gy'abadde, mutunuulire mukwano gwammwe Aisha radiyallahu anha, baawe yadde okuva mu jihaadi abonyeebonye, ne bw'atuuka awaka teyayingira. Kyala yamanya omwami akomawo n'amweteekerateekera. Abasiraamu abamu balowooza nti endwadde kyobola nga batunda ku mbukya muzuli sana, naye nga taliiwo, wabula awaka wennyini wafu. Mukazi wo tasobola kukusikiriza kubeera naye. Naye omubaka bwe yadda awaka ne yeesamba ennyumba ye n'ayimirira eri mu luggya. Mukyala ayimiridde mu nju alinda mukwano gwagamba agira ki, akomyewo amuwulidde, agenda okulaba tayingira. Yavaawo n'afuluma wabweru nga ti ya Rasulullah, kiki? Nsobezze eri Allah neetonde, nina ensobi gye nkoze. Omubaka kyava amugamba nti ani yakulagidde okuteeka olugoye olulimu ekifaananyi mu mulyango? Alaba omubaka ekimanyiriza okutuusa omukyala lwalugjawo n'amugamba gwe tomanyi nti omuntu yenna nannyini kifaananyi Allah agenda mulagira ateeke omwoyo mu kifaananyi ekyo, akyagamba nakutulawo olukutule, kubanga ndulabe lunyiizizza ki. Faidhan idha nadharta ilaiha, mukyala omulongoofu yoyo gw'otunulako ng'akusanyusa. Odda awaka nga walamu, odda awaka nga walamu. Mbaka yagaana omuntu okusitukira munne, naye yakkiriza omukyala asitukire bba. Yakkiriza omukyala ave waatudde ng'awulidde bbaawe akomyewo, asituka amwanirize, asituka amwanirize, ayingire mu nnyumba ng'eriyo amwaniriza. Oba nnyumba yaffe ya kisaakaati, omukyala ave mu nnyumba afulume asinkane bba ku mulyango, oba wa mmotoka amusinkane ku mmotoka yagiggula ajjemu bbaawe amutwale mu nnyumba. Idha nadharta ilaiha, bw'omutunulako akusanyusa. Tegeregana, akusanyusa. Si tteeka nti omukyala anaaba emirundi ebiri, so nga n'abalala tebaginaaba, n'akwata akawero n'ayisa wansi w'amabeere ge n'agenda mu kitanda, kasakanyika mu mazzi n'ayisa mu nkwawa naano n'agenda mu kitanda. Kati n'abasajja okubanga tebamanyi, ayaniriza bwaniriza, ninga mu butuufu tosobola olw'okuba temumanyi kufumba buli kyaleeta olya. Batojja mugamba nti kino kibi, lwensonga naawe gwe bafumbidde bw'otyo bw'ofaanana. Tojja kumanya mukyalawo nti mukyafu naawe oli kikyafu. Ojja ne weebaka mu buliri nga tonaabye, ninga wakedde ku makya kwenjeera, nabadde nfaanana naabye ku makya. Kikole ki?
nga weebikka mu buliri bw'omukazi kanaye bwakulaba nga bw'ofaanana naye ng'afuna akagoye ng'ayisa mu nkwawa ne ku mabeere ge ng'ayingira mu buliri. idha nadharta ilaiha, omukyalo omulongoofu yo, olaba ekitendo omubaka kyawa yoyo, bw'oba omutunuddeko akusanyusa. ekyo ekitendo ekisooka Kadija kikwate. Teyagamba ti yasaala esswala ennyona, mukyala ayinza okusiiba, ayinza okusaala layiri, tegeregana, naye ng'essanyu mu maka talirina, omwami teririiwo. ate ng'omukyala ateekwa okuzza omwami, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda Adamu, bwe yamuwa owookubiri yamuwa omukyala, teyamuwa musajja munne. omukyala ajjeewa nabbi awaaba n'avuga ati ya Rasulallah, mpaabira baze wange ng'akoze ki? Nambwa bwe nsituka okusaala nkuba. Namugamba ekyokubiri akeerewo okgenda okusaala, ejjama emuyitako. Naawe olaba ebigambo omukyala byawaaba eri nabbi biki? Binene. Omubaka yamubuuza n'abuuza omwami, lwaki omukyala omukuba ng'ate asituse kusaala ku layiri? Gwe tulaba nti kiba kyengera kinene mukazi okusituka asaala elayiri. Bameka aba balina, naye ate asadde omugize eki omukubye. Nabbi kyava abuuza omwami nti lwaki omukuba? Namugaa ti ya Rasulallah, mukyala wange mumukkiriza okusaala, naye n'asoma essuula 2, asome Bakara, aleese Imurani, ate nga nze mweta nange kyenva obusungu bunnuma ne mmukuba. Nabbi bwe yali awa ansa abuuza omukyala, mugamba ti gwe lwaki tokendeeza n'osoma essuula ki? Emu. Naye tiyamugamba tomukuba, wabula omukyala yalimu okutegeera bba. Tutegeregana? Nolwekyo idha nadhatte kajamagezi omukazi okuuma obulamu bwo, okuuma amakaago nga apiliyensi ye eribalo yanjawulo. Si yeeyo gy'obeeramu ng'ojja okusoma eddalasa. Akasawo kaffe mulimu ekizigo, mulimu kano bakayita kalifisiiki okatekambulisa lwofuna ewuzu n'oyisaako busa. Oyinza okukassaako ng'omwami si ye ansa ye. Tutegeregana? Nga si ye ansa ye. Tutegeera? Tikoyinza okusakola ebisiki ng'omwami si ye amusika. Atunuulira bulamu bwo mbeera zo, atunuulira njogerayo, atunuulira buyonjo bwo, ng'ebirala byonna si nsonga. Tutegeregana? Kati omukyala oteekwa okufaayo ennyo omwami aleme kuzibula amaaso ge, akulabeko ekyo ekitajja mmuwa mirembe. Oyo mukyala omulongoofu. Ekitende ekyokubiri omubaka kyawa olw'ofunda b'ebiseera wa idha amaraha, bw'oba omulagidde omukyala omulongoofu akugondera. Lwaki Allah atugamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa, ti abasajja be babiwa ebiragiro mu maka gaabwe. Oba mugonvu eri balo, bw'aba akulagidde owulira, bw'aggaana owulira. Naye bw'aba akulagira n'otowulira, obuzibu buzze. Omukyala omulongoofu yoyo bawe baba amulagidde awulira. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam omukyala amugamba nti ya Rasulallah, abaami bagenda ne balwana entalo,
bafuna ffe tetulwana ebyaffe biruwa n'amugamba nti omukyala singa genda obuulire buli mukyala gwonoosanga omugambe nti agambye omubaka ti singa omukyala agondera bba aba amaze okwenkana naye mubiri byogamba nti alwanye jihadi bwabagaba naafuna kinene omukyala bwagondera bbaawe aba amaze okufuna ebyo byonna bakagamba singa Allah yali alagidde ekitonde okuvuunamira kitonde kinne waakyo yandiragidde omukyala avuunamire bbaawe yandibadde mugonvu nnyo yandibadde mugonvu nnyo eri bba takulembeza kirala ng'ekiragiro kya bbaawe kiyise ebbanga lye kimala nga kyamulagidde temuliimu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba amulagidde amugondera tuva awaka nga tulina bye tulagidde bakyala baffe munnange kino niyo dde okisanganga bwe wakirese n'alagira abaana gondigera jjewo ekyo gondigera okole kino naye nga wagambye ye enkola y'abaana n'eyiye tebifaanagana okyetegeeza nti awaka abaami baliwo bameka babiri ekitaba kituufu omukyala omulongoofu yoyo bw'omulagira awulira omu ku bakyala b'abasahaba baawe yamuleka awaka ng'agenda mu jihadi bwe yagenda nga alikuuma awaka aba ali awo taata w'omukyala n'alwala omukyala n'ajja eri omubaka namuga ti ya rasulallah taata mulwadde ngende mumulabeko n'amugamba nti omwami bwe yabadde ava awaka yakugambye eki namuga ti yaŋŋambye nkuuma awaka amuga tugondera balo kuumawa omukyala naweyita akaseera n'akomawo eri omubaka namuga ti ya rasulallah ŋŋambye taata embeera mbi musanga oba obutakola ki ne nabbi yamubuuza kimu nti omwami bwe yali ava awaka yagamba ki nti kuuma waka nti gondera balo okutuusa omusajja lwe yafa omukyala n'okuzika teyagira ki nabbi yamugaa nti balo yagambye gondera balo so nga ffe tulina bakyala baffe ne bw'omulagira omala biseera ne bw'omugaana omala biseera so nga gwe mukamaawe gw'omuwa ebyokkola gw'omulagira naye omulagira n'atawulira kitaawe n'amulagira n'akola omugaana n'atawulira takangenda genda nga togenda osanga agize eki osanga yagenze dda abakyala mulina enkola ova n'awakaawo maka g'omusajja n'ogenda okuziika musajja awulira buuliza mama mwaliwa yagenze kuziika nodde essaawa z'oyagala ng'ate oli munywevu tofa nayo teweeralikirani anaakuvunaana wagenze bw'aba akulagidde muwulire nakati omukyalo omulongoofu ekitende ekyokusatu kyaba nakyo wa idha ghaaba anha omusajja bw'aba wakataliiwo omukyala amwekuumira ye kennyini n'amukuumira emmaali ye n'amukuumira n'abaana be obutabaawo bwa mwami tebutegeeza kwonooneka kwa mmaali ye
samuyinza omusanga ayina embuzi ze agenze mu kibuga agenze gyalaze takomyewo asanga n'omuddo teziridde asanga n'amazzi tebaziwadde agenda okubuuza omukyala amulaga baana asanga buli bintu byonna byonoonese ayina obukoko bwalunda osanga bwonna amagizi galidde emaali eruwa gy'okuumye namba y'abakyala abasinga obungi anoonya waafunira anoonya wagenda kufunira watafunira tombuulirawo wabula waafunira wategeera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye bwe yali ayogera ku mukyala omulungi yagamba nti ye mukyala eyeekuumira bba n'atakomaawo n'amukuumira abaana be n'amukuumira emmaali ye yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abakyala abasinga okuba abalungi bakyala abakuraishi abalungi bakyala baba ansar bebo akhshahu ala waladiha akhshahu ala walad ye mukyala eyeraliikirira ennyo abaana be nga bakyali bato tasobola baggalira mu nnyumba kubanga buvunaanyizibwa bbaawe taliiwo abaana bano bali mu nsingo ye ateekayo nnyo ebirowoozo ala baalin ku bbaawe nga takomyewo nga aluddeyo abadde ki bw'aba ayina essimu ayanguwa oggikuba nakuba ategeere bbawwa waali abaffe ebyo tebimukwatako oyinza n'oggikuba gw'omwami n'okubira omukyala n'agaana n'okukola ki n'okugikwata nodda awaka n'akusibira n'ebweru n'obeera awo ku mulyango ebyo bituuka nnyo ku ffe bamaseeka nnyo osomesezza eddalasa gy'ogenza ogifulumamu yanyumye dasa ogenza okufa essaawa zigenda kukola 3:30 ogenda okutinnya emmotoka olinnya toyina mmotoka ekutwala ogenda okuyingira akanga essaawa zigenda mwezi n'okonkona ennyumba n'asirika n'obeera ku mulyango eddakiika 10 n'oddamu n'okonkona bw'alaba oluddewo nnyo naggulawo bw'aba akuyambye ennyo bw'okonkona naggulawo n'addayo mu buliri bwe neyebaka n'akulekaawo n'otunuulira eddirisa n'otuna eddiiro n'oteekako ettaala gy'otaddeko agisi oba emmere olidde oba tolidde tebimukwata ekyo ffe tubonaabona nakyo nnyo era olaba Allah akuwadde eddembe ng'oyina abaana bo bakuze nomugati Khadija mumpe emmere tofumbye kyayi Khadija fumbire kyayi nga omukyalo gwe wawasa yebase era tebimukwatako nakulaga imaani ayina ejjudde eri ku 15 era layidi akisituka ekiro n'akisaala naye onoonya kyayi gw'ogenda okunywa kawalako obukakazi katto emyaka gikyali otulo tukakubye n'okakambuwaliramu nekasituka nekavuma ddala tekajja kujeemera nekajjula emmere nga mawolu gakakanyadde dda n'olyako gy'oliddeko noonya ekikopo kya kyayi n'omusangayo mu buliri nga yeebase n'omusanga mu buliri ng'agalamidde tegeregana nina byagambye nti bw'aba taliiwo omwami bw'aba taliiwo akwekuumira
ateeka olabye ebitendo byawa ateeka ebirowoozo ku bbaawe teyeebaka nga tannategera oluddawa otuuseewa gw'omugamba nti ogirawo eggala emmoroka zigaanyi era omusanga atudde tegeregana naye omukonkona n'agaanira mu buliri bwe mukonkona n'agaanira mu buliri bwe nga takufaako abange ebyo byebitendo by'omukyalo omulongoofu gweoyinza okuwoza ti okusaala layiri kyokka kubanga okusaala layiri okumanya omukyala ebintu bye byanjawulo omusajja ayinza n'okiggaana yalaga nti tokkirizibwa kusaala layiri nga tosabye lukusa eribalo mala mumusaba ono neetaaga oba nsaala elayiri yange bwe naasoma imurani naasoma bakara bwe naasoma muluku nenyongerako wakya sifunana omukyala tasaala layiri nga bbaawe waali okutuusa nga amaze kufuna lukusa kuva gyali tasiiba sunna okutuusa nga amaze kufuna lukusa kuva gyali era byebimu ku biri omukyala byeyawaaba ti omusajja nsiibulula omusajja nagamba mbakati akimanya nti wendi siri mu safaari ate ye nagira ki nasiiba nga teyansabye nange nenzira nemusiibulula ansaye ennungi nnyo kati ate gwe wandituludde wallahi nina ekyengera mukazi wange asaala layiri wallahi mukazi wange tagwa kusiiba mmande naye agisiiba ku ki bamukkiriza nti siiba oba yakeera bukezi n'alowooza nti kansiibe oba okoze ensobi ebyo bitonde bya mukyala omulongoofu ebyeddiini bibaawo nga binywe ebyo byonna teri mukyala asobola kweyisanga bwalaba ng'alimu obusiraamu tasobola kubanga akakasa ti nabbi yaŋŋamba nti nina okusiiba mala kusaba musajja nina okusaala ku layiri nina kumala kusaba ki tasaala busaazi wallahi nze nkolerera ntaana yange nabbi yagamba nti baloowo yejja naayo gwe muliro omukyalo omulengo ovamuwa ebyalaga tyo balo yejja naayo gwe muliro gwo kati muzannyise muyise nga bw'olaba onobuyisanga bw'olaba ojja kuba okoze bubi nnyo ewa allah akalungi tekaliyo yagamba sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Said ibn Jubair yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi Abdullah ibn Abbas agamba mbaka agamba nti ala akhbirukum abange mbabuulireko birijalikum min ahli aljanna abasajja mummwe nga bamujjana basahaba bonna bamugati bala ya rasulallah baki abagamba kyali kiki nagati annabiyu fil janna bannabbi bamujjana wasiddiqu fil janna n'omuddu ow'amazima wamujjana wa shahidun fil janna n'agamba n'omuntu afidde olutwalo eddiini waki walmawdudu fil janna walmawdud fil janna n'omusajja oba omukyala omuzadde wa mujjana bwe yamala ebyo bimugamba n'abagamba nti mbabuulireko bba abakyala ab'omujjana nagasibala ya rasulallah n'agamba omukyala w'omujjana alwadudu ye mukyala amanyi omukwano